Ebifa Munsiko mujjako akawuwo. Tosuba mare gaffe agajjako akawuwo okuva ku Mande paka Lwakuna ssaawa 3 ez'ekiro okutuuka ssaawa 4 n'omusomi wamwe Kasana Juli. Wabula nga mwe muli eggulire lyaffe ery'Ebifa Munsiko. Ku Mande eno ensinensi erindiridde eggulire lyaffe. Tukuleetedde Director w'ekibiina kya Zubair family amanyikiddwa Abdul Latifu Lutaya. Omuzanyi w'Ebinnauganda bamukutte ne muko omusajja. Katukulengezeko katono tulabe biki ebigalimu. Bunyazi entuyo zange asaze watwale bubi yajana kavera bachale serole bunyazi entuyo zange asaze watwale. Bano batuukiriza oluyimba lwa David Lutalo olugamba nti mubbi yajja nakaveera talese loole anti Abdulatifu Lutaya omuzanyi w'Ebinnauganda ng'azanyira mu Zubair family akwatiddwa lubona ne muzanyi munne amanyiddwa nga Ani nga babba ebintu by'omusajja eby'omu nnyumba. Kamera zaffe ez'Ebifa Munsiko zaabaddewo mu kifo kino nga ziri bulindaala. Kazi kuboda njana yechika masoge motoka. Ndabo omuntu akube moroka atabusa agudde olujja lusise. Eryo nno yeggulire lyaffe ery'Ebifa Munsiko ku Mande eno tobisuwa. Ebifa Munsiko mujjako akawuwo.